olwa baganda bange Rain and Maulana, celebrated comedians. Ekivulu kyaffe, concert yaffe oba olutabaalo, that is Soy season 2 oba the second season eyokubeerawo this very weekend. Nze Ibrahim Kasa tebabaawula abamu. Maulana ye mweru era yayambala sepeewo. Then Rain ye muddugavu ayambala enkofiira z'ekika kya kangalu ebiseera ebisinga. Ndi musanyufu nnyo okuba tumena bano bawulire muzze waneero. Bano bakola duo, oyinza bageraageranya ku nga bw'olaba P-Square. Njagala okubeebaza n'okubaaniriza basewo ne bannyawo mwenna abazze bannamawulire okubeerawo nga Maulana and Rain tubanjulira show yaffe egenda okubeerawo ku Eid Day ku Uma Grounds e Lugogo. Ku Eid ennaku z'omwezi ndowooza zijja kubeera nga 9. Eid egenda kubeerawo ku Saturday nga Maulana and Rain tugenda batusaako Soy season 2. Twalina season 1 2019, tugenda kubeera ne season 2 2022. Show eno egenda kubeera Lugogo awo, naye ekyenjawulo ekigiriko omuntu bw'awulira Maulana and Rain ekimujjira mutwe ba comedians, naye ekyenjawulo ekigenda okubeera ku show eno nti egenda beeramu aspects za art nyingi. Mugenda ndaba baperformer be Maulana and Rain nga bakuwa production ya drama ku stage, bakuwe music ku stage, bakuwe ne comedy. So egenda kubeera so much different. Tuwerekeddwako ba artists bangi abamu twalibadde tulina bo wano ne tebasobodde kubeerawo. Tujja ba ne Kidsa, tujja ba ne Bebe Cool, Spice Diana, ba comedians bonna, ba musicians bangi. Emitwalo 2 kuyingira, VIP 5, table egenda beera ya mitwalo 5. Nga bw'omanyi bwe wayolesa empisa nti era ffenna tetutudde bulungi, ebintu ebyo sebo byaggwa bulungi era omukyala anaabaawo. Thank you. Abadde mulambulukufu nnyo era nze mwagadde nze nga nze. Thank you so much. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdata min lisani. Ekinyogeza ebigambo ebyo ffe mu Busiraamu buli kintu kirinako edduwa, era edduwa eyo yasalibwa nabbi omu yali Musa. Yagamba nti Mungu osaasire ebigambo bye ngenda okwogera bitegeerekeke nga bwe bigenda oyita ku lulimi lwange. Nze nzikiriza mu mbeera yonna Allah tagera kibi, ekyo kimu. Era bw'olikikkiriza mu bulamu bwo ng'oli eyo olitambula nakyo mirembe na mirembe, nga mu nsi otambula ng'oli muki ng'olimu na mirembe, yadde ng'ebimu bisobola okunyigamu, naye tuteekawo kye tuyita obugumiikiriza. Ensonga gy'obuuzizza amaka gange gatereera, era omukyala inshallah tujja kuba naye, inshallah subhanahu wa ta'ala tujja kuba nabo. Bameka. Bameka. Ali abuuza nti bameka. Bonna abana abasobose tujja kuba nabo inshallah. Era ensonga naye kyenanakuwadda mu nsonga eyo, manyi waliwo omuntu nga Mungu alina kirala naye nga munda alina ki, ate waliwo abagikozesa nga kyansi okwonoona obwonoonyi nga kakalaamu. Kakalaamu wayonoona ebintu bingi. Wayonoona ebintu bingi, watuuka ne kussa erigatta ebitalina kubaawo. Kibanga onoogamba nti haja alya ne bakutendaga haja ali oyo haja n'osanyuka nnyo ogamba wallahi haji tubadde tumanyi talya haja alya nti n'ogamba n'oyita ku bukya embizi mumutegereyo kiro waba alya nnyo n'ogimuwa kati wasanyuka n'oyitawo. Kusonyiye era nkulese nali ngenda kuterako edduwa ya kamulali nina akamuka ngakalaamu ate ye mutimya ate Allah aleete embuyaga ate mutwale, so tekijja kulabika bulungi. So mu mbeera eyo kyenkubiriza bannayuganda ki mu mbeera yemu tufuna ebizibu ng'ebyo mu bulamu bw'ensi eno, obulamu busobole okutambula nga bunyuma. Omuntu yandibadde ng'asanyuka paka we yandibadde ng'afuna ebizibu. Omuntu yandifunye buwomerevu bwa ssanyu okutuusa waalaba ku bizibu bibeera bifaanagana.
omuntu atambula ennyo musize nali nnyonyolako kitange ne mugamba omuntu abeera ennyo mu ssente atuuka ekiseera n'azikoowa nga buli kimu weekiri nga mugagga ente weeziri buli kimu ennyumba weeziri ye talina buzibu talwala takola ki era atuuka ekiseera n'abikoowa n'aganze bino mbikooye era twabalyako abagagga ng'agamba nze mpulira nkooye obugagga njagala njavuwaleko so ensonga zaggwa mukulu Seeguya kyekyo ndowooza toliki era ssebo Seeguya tukuwa amawulire essaawa enasuubirayo olubuto nyonoonye so netwebaza ne Maama Fiina tusaba tugenda muyita ku mukolo ogwajje neŋŋamba abali ku comments abateekamu comments sometimes you overreact over things you don't know over things we are just acting baleza batukomaawo tuokomaawo izo yitawo Maama Fiina tugenda muyita ajja abeerewo ku show nga bwe tunayita abantu abalala naye tujja muyita abeerewo ku show tusobola n'omukoowolera wano Maama Fiina saawa yonna tukutuukirira ojja obeerewo ku show yaffe soyisoyi erugogo bw'oba toba ebbize nnyo ku kya Katolo Bwama okuba nga akomplaininga Katolo Bwama buli kimu akikomplaininga naye era nga menta waffe tugenda muleeta era twayogeddeko dda naye y'omu ku bagenyi abakulu abagenda okubeerawo ku show yaffe kubanga y'omu ku bantu abatadde ettaffaali eddene ery'amaanyi ku Maulana Drain abamu Katemba twamutandikirawo we yatuyigiriza ebintu bino bye tuli mu kukola so amidist ebizibu byonna byayiseemu tugenda banga tumuleeta abeerewo ku show yaffe ensonga ya Katolo Bwama akakalaamu agambye Simba jejje webale tujjukiza akantu ako tubadde twakeerabiddemu naye omukulu tugenda muyita era tugenda kwogerako ne radio Simba ejja tuwa ba representative ab'enjawulo nga n'omukulu jejje omutwalidde tubeere naye ku show era tumuselebrating kubanga sheno kyenkana omuntu ogwo omukulu guyimiridde ku ye singa si Mungu kuyisiza mu ye osanga soyisoyi yandibadde ekintu ekirala kyonna bloggers ekisembayo bloggers bagenda kujja buli blogger agenda kujja akwate show nga tumaze okwogera naye bonna bajje tugenda kwogera nabo tubawe tags bajje bakwate show ekya bato zibeerawo mu ba artists era bato tezisobola kukoma era nsuubira bwe tuva mu show ya soyisoyi waliwo bato ejjaawo wakati mu bwangu after soyisoyi waliwo bato egenda okujjaawo wakati wa Maulana ne ba comedians wetu n'aba tubagambye inshallah waliwo agambye kumwami Katayira owagundu Katayira mbadde ndudde omulaba abantu abakoze mu mawulire nga mwetaaga kulita yali Katayira umula waliwo abaana abapya bakajja Katayira na maama wange yamutunyumizanga mwami Katayira wakabuzi kubiri yakatandika ibajibulawo mwami Katayira agaye polisi tetutataganye yaddembe okubanga stopping omuyimbi yenna gwe beyagadde polisi eyina enteekateeka ze yateekawo nti oba oyina ekivulu kyotegeka oyina ogiwandiikira ebbaluwa bw'omala owandiikira polisi n'ogenda owandiikira abannema bw'omala owandiikira abannema n'owandiikira abakanso so ebyo byonna kasita obituukiriza polisi batekuyinaako ttabu oli waddembe otegeka shoyo nga bw'okola ki kasita oba nga abo balabye so ebyo byonna emitendera twagituuseeko twabikoze era nsuubira shegenda kubeera successful nga tewaliwa polisi yonna atutataganyiza inshallah. Okwongerezaako ekyo twongera okwebaza Uganda Police gyekwasaganyizaamu ffe nga Maulana Drain tukkiriza nti omulezi waffe tagera kibi mu mbeera yonna yonna poliisi kyekola ffe tukitwala mu mutima mulungi nti eyagaliza bannayuganda bana ffenna tukkiriziganye wamu nti ekintu kyonna kyonna kyokolagana nakyo nga tekiriiko mateeka malambike kisobola okugenda asiffe kisobola okugwa kyova olaba nga eyakola emmotoka ateekako steering ne steering wheel musobole okubeera ng'ovuga eri ku luguudo tevaako otherwise singa teyassaako steering wandayo emmotoka ng'egenda yonna gyekola ki gyeraze so okuswiminga ebivulu bino polisi n'essaawa amateeka ago omanye abayimbi bameka b'ogenda okujja nabo omanye baani b'oleeta
kyali kiyamba ba consumers, that is consumer protection. Yeah. Ogenda kulanga bebe kulu ataleme kujja abantu bafiirwe abantu bano baggwamu essuubi buli olanga Maulana Ndwei ne batajja omuntu yasasudde omutwalo gwe gumuluma oshegedde tebasanyusa ejja kubanga erina okubuuza kivulu lwaki Maulana Ndwei tebaze kitaase balina wotandikira so twebaza Uganda Police olw'ekikolwa kye yakola naffe ne tusaba naffe abateeka ebivulu nti tugoberere amateeka ago abantu baleme kwerimbika mirimu abantu bangi abali babikozesa nga byakuzannya naga agundi negundi bagenda kujja negundi nenga alimba nenga akimanyi nti akola ki kati wano polisi webe kisazeewo so tujja gendanga mu mateeka nti bamugambe nti sebatate yazze ate nga bamukola ki so gye tugenda otambulirako ekibuzo kiddako abaana tubaleete tetubaleeta so yaffe nnungi nnyo bw'oyina abaana nga nabo baagala okusanyuka nga batuusa emitendera gy'okubeera nga bajja okusanyuka bajje tetubalinaako buzibu kasono basasulira ekyebiri ekitegedde ffe tujja babalanga bakulu jangu n'abaana ogambe mugenda kukola mutya tujja babalanga bakulu jangu n'abaana kuba kati abaana wona tugamba abaana tujja yingira mu mulyango gw'okuleeta bouncing castle so kati baleete tubabalenga abakulu waliwo ensonga endala gyembale njagala oyisaawo Sheneo ya uma si shegenda okusembayo ya Maulana Ndwei. Sheneo si yegenda okusembayo tuina show satu tuine rugogo ku uma ku idide so betuba ku uma tugenda ekyengera ku Rose Gardens enaku z'omwezi na 16 omwezi guno gwenyini ogwa July betuba ekyengera ku Rose Gardens tugende mukono kusama Gardens eri enaku z'omwezi na 17 so luvayo mu rugogo weekend edako tugenda kyengera tugende ne mukono. Tulina ebibuuzo ebirala nga tetunaggalawo olukuŋŋaana luno. Alan Cruz okumeka sure nti show yali successful. So tusaba okuwabulwa ne ba bloggers okutega naddala ba YouTubers naddala kuwaaka wammwe kwolwo olunaku beetaaga okutegeezebwa kibeere nti waliwo abamu abanakkirizibwa baddembe okukola nga bye baagala anyway but streamlining naddala. Thank you. Maulana Ndwei tubadde tusaba ba bloggers ne ba content collectors ne ba tebaba ba creators ati musanze nti stage n'okwata content collection ndabanga nabo ba creators basobola okuliyetinga sibaganye naye in this case waliwo otukanga driver ne conductor. Conductor wajja mu driving seat aba afuuse driver. Kati mbadde nsaba tukwatagane n'ekintu kineeno tokitegedde nkikunyonyola kikuyisiza bubi nkikyuseemu nedda tokitegedde mbadde nsaba tukwatagane n'abalina emikutu gya YouTube tufunye challenges nyingi nti in one way or another we have become monotonous nga Maulana Ndwei oba n'abalala ba comedians abalala bayize kikayanako oli ajja ku show n'akwata waaka nga tafunye copyright n'amussa ku mukutu gwe oshegedde kyesaba waaka ono gwe tugenda okukola ku stage owa soyisoyi aliko copyright nga wa Maulana Ndwei okuleka ng'onoosaba olukusa ne tubaako n'enteeseganya ne management ne manager n'afuna waakuwaako oba waakola ki waakuteeka ewala bannaye waako ono bw'ojja ng'otuukirira as Maulana Ndwei tulina kampani yatutuukirako netugamba you create work I buy I go I sell oshegera mwezo mwena abakolagana mu kugundi wa content creation mubimanyi omanyi content wakutwalira obudde transport gwoteekamu abantu bokozesa behind the camera nete kinyuma muntu kujja yekwata bukwasi n'ateeka ku mukutu gwe olwokwagala likes ne comments ne sente teeseganya ne bannanyini okwaka abali ku stage olabe either bawaya akasente oba bakuwa buwi ne musobola okugenda muki maaso abamu bateekako n'emitwe emibi wabadde njogera waliwo omwana eyajja ku stage ne balwanira waliwo ekifo kitwaliko ye yali backstage ng'akwata akutte kamera bano we balwana nadda ku YouTube ye nasaako omutwe omunene omubi Maulana Ndwei tebakyasesa abantu balwana bulwanyi mu show zaabwe bano ekyo naffe kitunyiganga abantu oshegeera waliwo omulala yakwatisa kamera manyi tubaleka okozesa ekisa n'obaleka yakwata essimu n'akwata shot wali ku climax
n'amala n'assaako omutwe Maulana Nrini bafuuse ekisekereba tebakyalina waaka abantu babasunga busunzi ne mubuuza oyagala tubeere nga tugudde omanyi abantu bawana eno kino bakirina era nsa kujja kusaba n'amawulire bakitwale most cases simanyi lwaki mu Uganda olusi kitambula bwekito abantu baagala tubeere ku level y'emu nga ffenna tuli baavu omuntu wakola nga ofunye akasente akagwa era kajja kgenda bannaaye njagala mbakakasi kino kigenda kunyiga naye njagala mbakakasi temulwana Maulana Nrini temutulwanisa the sky is the limit at one certain point we shall die wait for our day etusirimbe we shall die ne Mungu yatugamba mwenna muli bafu era mujja kukola ki kati olwanira bwereere ogamba nti Maulana Nrini kamba se wansi oba kamba situle okitegedde tulina edduwa gye tusaba gye ligamba Allahumma la maani'a lima ataita Allah terigwawa teri ajjako gwoba owadde era teri awa gwoba okoze eki gwoba omumye so tusinza Mukama ne betukwasaganye nabo mu mbeera ennungi temutusabira kugwa tujja kufa era tubeere nga tugudde mu nsonga yennyini ey'aba bloggers Alan Cruz gyoyogeddeko ssebo tugenda ku issuinga tags kola olunaku ba bloggers bajja kujja bashootinge bajja kujja banayagala tujja kuteeseganya nabo bajje tubawe tags babeere nga bajja bashootinga waaka tujja kuteeseganya nabo abanayagala bajje tutuule tubawe tags bajje kola olunaku bashootinge shosi tegenda beeremu tugenda kukola ekyengera bwe tuva Lugogo tugenda genda ekyengera ku Rose Gardens nga 16 nenga 17 ezo zonna show tujja teeseganya ne ba bloggers abanayagala bajje bashootinge zonna bagenda kujja bwe tunawa tags ate tuyinza okugana nani nekyewunyisa olaba lwakibuuzi kyekyo tuli bangu omuntu bwongera ntibugamba waaka mukole ki waaka mutwale kuba abasinga abangi tubaweredde bwereere naye abantu baffe ne woba waaki wano osindikira omukazi transport nga yakusabye emitwalo 5 n'omusindikira 10 n'agamba tontereddeeko zijjayo najja n'akoma ku gate n'addayo kale tweyanziza nnyo tufiidinga ku content iffe so mwebale nnyo okubanga mugenda kucreatingawo engeri ennuŋŋamu tubeere nga tukolagana 50-50 because tubeetaaga mutwetaaga ye situation mwe tuwangalira but ekyemitwe byanfuna waliwo embeera y'okwagala okufunamu abakola emitwe gisasamaza of course bajja kweddako insha Allah bansaba bakikwatemuko emitwe egyo tugikole nga giri straight kano nkogeranga muwalimu nsabe bannamawulire mwenna mukatwale baganda bange woba okola omutwe sooka onoonyereze ekinaava mu mutwe ogwo gwogenda okukola tofa kufuna sente togenda kulya sente z'amaziga obeere ng'oli mirembe bajja kuwa akakadde newe bakuwa obukadde 10 wallahi bujja kuggwawo YouTube newe nakuwa obukadde 45 nga gw'otaddeko omutwe ng'oli ali eri akaaba wallahi jazirya ziggwewo teri yakutuma sente so omutwe guno osobola obuuza muntu waliwo atubuuza waliwo saga gye twalimu oli yasooka kukubira Ray namugaa guno omutwe ngukole yali saga ye Ray agimanyi yamugaa guno omutwe ngukole Ray namugaa omutwe gwo gujja kunkosa munnamawulire yafu yawayizibwa okugamba nti ogwo omutwe kanguleke kuba si mutuufu era bagenda okinoonyeza nga si kituufu bana tusigalemu ak'obuntu gukola omulimu gwonna naye ng'ak'obuntu kakoze eki kasigadde tweyanzege of course bawulidde bajja kitereeza naye nga it's a gradual process etasobola kuhappeninga lwaleero soyi okuva 2019 okutuuka wano waliwo ebbanga ddene n'ebibaddewo bingi nnyo just osobola otuwaayo obugambo 2-3 then ne Rain ajja kwongerereza okwo about soy what is so special about soy abantu ebwereyo basobole okubanga bakitegeera waliwo agenda okujja mu concert yammwe for the first time nga teyajja mu season 1 waliwo neyajja mu season 1 ng'era akomawo ne mu season 2 ng'atambula namwe mu lugendo lwammwe luno alhamdulillah soy Maulana Nrini tutandika that was bidding 17
twajja turayizinga nga tukolera abantu ebintu ebyenjawulo naye kyasinga obakwata omubabiro okubeera nti twaddanga ku stage ne tugegeenya radio station emu ekintu kyo kyeyali yeyita engule muganda wange n'abeera omusoyisoyi nga yabuuza ebibuuzo nga nze ndi musoyasoya addamu ebiki ebibuuzo era erinnya eryo we twalijja ne tubeera nga ekintu ekyo kyanyumira abantu munnaffe tukolagana mu business Alex Muhanji n'abeera nga yakisalamu erinnya eryo ye najja musoyisoyi nekifuuka show number nga brand ekitegeera so yetwetuteeka show gwe mutwe gwaki gwa show abajja mu season eyasooka n'abasobola okugiraba ku YouTube tulina abantu betwajjayo mu audience ne tubabuuza ebiki ebibuuzo in this case si kuba nti nze kaze mbeera ku stage but tuteekamu n'abantu abalala basobole okubeera nga nabo bali inclusive ku stage omuntu awulire bwe kifiiringa okubeera nga oli kuki ng'oli ku stage era ali eyo nga wasibwa season 1 jangu mu season 2 nga weetegese okubeera ng'oddamu ebiki ng'oddamu ebibuuzo by'abasoyisoyi gwe naawe obisobola ng'olina ky'osobola ng'olina ky'omanyi jangu tubeere ku stage nga naffe tunyumirwa abantu ki abantu be bamu ndowooza kyekyo tweyanza nnyo webale nnyo webale soyisoyi ono soyisoyi osobola okukireeta nti brand name y'ebimu ku bintu Maulana bye tukola tetubuuza bibuuzo byokka ku stage naye this time round Maulana and Ray bagenda kukola production weight kiri Ray okusanga comedians abakola comedy ku live band waliwo ebintu ebibadde tebibangawo e Uganda okusanga ba comedians nga bakola live comedy ku live band ne bafusinga music mu comedy ne bafusinga drama mu music okitegedde so this time abantu bagenda laba ku kintu ekyenjawulo bagenda laba ku ba comedians nga comedy bamukolera ku live band omuntu ajja kwebuuza kibeera kitya comedy mukolera ntya ku live band bajja kitegeera that day ku umasho ground erugwegwe abanasobola okujja era nga twongera obakowoola mujje mulabe ekyenjawulo kino tekigenda kubeera kyaba comedians kujja kuyimirira buyimirizi nga bwekibadde n'ayogera ebigambo bye n'agenda it's going to be so much different tugenda kuteekamu abantu abanajja mu audience tugenda abantu bonna tugenda kubanga participating mu production yenu so nyongera obakowoola mujje mulabe soyisoyi season 2 okuyingira tugenda shegena tutandika mangu egenda tutandika saa 12 zennyini shegena betandise so mbadde nkubiriza abantu abasobola okukeera bajje baisaawa 10 nga batandise okuyingira kuba kick off ya show egenda beera ya saawa 12 yes kale